الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل كما أوصينا في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم عن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Atendezebwa Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matenda amajjuva agatarimbu kendeevu tumusaba sebyengera n'emirembe ku ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Bawadde ebyengera tubasanyukirako ne tugamba nti alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Bagezesezza nabo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala basikize ebirungi ku ebyo babagezesezza. Abatulaba ab'ebitiibwa abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala yonna gye muli gye musinzidde mbatuusaako ekiramuso kya Katonda nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okusaasira n'emikisa n'emirembe gya Katonda gibeere gye muli. Tumutendereza nannyini matenda amajjuvu agatali mbukendeevu oyo tabaraka wa ta'ala. Obulamu bwaffe byonna ebirimu yabikoze. Wama bikum min ni'matin fa min Allah. Byonna gwe ebirungi byofunye byonna tewabadde magezi go nti obadde wa magezi nnyo. Tobadde wa magezi nnyo. Wabula Allah subhanahu wa ta'ala akulonze bulunzi n'abikuwa. Kubanga oyinza okwewaana n'okkola kwo naye Allah tabaraka wa ta'ala bangi abakoze okusinga gwe nga byolina tebabirina. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala omusomo gwe tuzze nalyo amanya Mutagubya Mustafa Imamu Masjidi Tawfik Kisimu. Omusomo gwe tuzze nagwo baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala gwa kutya Allah tabaraka wa ta'ala. Munnamira zaffe zonna abasiraamu ze batulamira ez'enjawulo ekigambo kino bakikoonako ku katini okutulamira okutya Katonda. Nga we tukimanyi ffenna batulamira buli ssaawa buli atujjukiza buli ayimuko otujjukiza atulamira okubeera nga tutya Katonda tabaraka wa ta'ala. Naye Katonda ono okumutya mu butuufu bw'okumutya kye tuzze okkoonako kubanga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba aktharu ma yudkhila an-nasa al-janna ekintu ekigenda okusinga okuyingiza abantu ejjana ennyumba ey'emirembe taqwa Allahi wa husnul khulq. Empisa ennungi n'okutya Mukama Katonda. Okutya Mukama Katonda kwe kugenda otufuga kutushepinge tubeere nga tetufuna bulabe mbannaffe, tubeere nga tufuna emirembe mmannaffe. Omuntu abeere mulungi eri amukozesa, omukozi abeere mulungi eri gwe bakozesa. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala aya nyingi nnyo Allah subhanahu wa ta'ala nga atulamira okumutya. Katutandike neno ey'omu suratu Nisa esookera ddala. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba ya ayyuhan nas, abange mu abantu. Allah subhanahu wa ta'ala nga atulamira atukubiriza okubeera nga tumutya. Allah tabaraka wa ta'ala yatugamba ya ayyuhan nas. Allah subhanahu wa ta'ala katusokeni aya walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allah tabaraka wa ta'ala yagamba walaqad wassayna alladhina min qablikum, Allah yalamira abatusooka olubereberye lwaffe wa iyyakum nammwe ab'omulembe gwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'abalamira an ittaqullah okubeera nga tutya Allah. Ekyo kitegeeza Allah subhanahu wa ta'ala kino ekyokumutya okumugondera okubeera nga tumutya okubeera nga mu bikolwa byaffe byonna tuteeka mu Katonda si kipya, si experiment kubanga ekintu experiment kye kibanga kigenda kugezesebwa ku ggwe. Result yonna ayinza okuba omubi oba omulungi naye Allah subhanahu wa ta'ala asose n'atulaga nti walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum. Kino kye mbagamba okubeera nga mutya omutonzi nakyalagira abaabasooka. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum, abaweebwa ebitabo Abayahudi n'Abanaswara wa iyyakum nammwe ab'omulembe gwa Nabbi Muhammadi tubalamira okubeera nga mutya Katonda. Fa in takfuru, we munaajeema ne mugaana okutya Katonda
fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi. Allah ne yeraga n'alaga obugagga bwe fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi. Akulaga nti ebyo ebikuganye gwo okutya Katonda bibye fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi. Ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi bibye. Kitegeeza gwe ebikwewaganyaza okubeera nga totya mutonzi ate Allah akulaze nti bibye akwagadde bwagazi n'abikuwa kubanga asobola okubikuwa n'ogamba nga abinzijeko. Allah subhanahu wa ta'ala asobola obbikuwa nga akugezesa bugezesa. Wa iyyakum namwe ab'omulembe gwa Nabbi Muhammad anittaqullah, tubeere nga tutya omutonzi. Fa in takfuru we munajema fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ard, ebiri mu ggulu ne mu nsi bya Allah. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, Allah subhanahu wa ta'ala mugagga atenderezebwa. Obugagga bwe Allah tabaraka wa ta'ala mu hadithi al-Qudusi yabutulagako. Nagamba law kana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, singa okuva ku Nabi Adam alayhi salatu wassalam paka omuntu alisembayo n'amajinni gonna babeera nga bakuŋŋaanidde mu lusenyi lumu ne basaba Allah subhanahu wa ta'ala abeeko ne byabawa, yagamba abawa walam yankusu min mulkihi shay'a, teri kikendeera mu bwakabaka bwe illa kamikhyat, kiringa empiso muzjat fi mahil bahar, ne bajinyika mu semayanja yensi otwo otuzzo otujjirayo. Byebyo Allah byabagabidde amajinni n'abantu ne babeera nga baweddeyo bonna babawadde ne bakkuta, ate ebisigadde bye bibe bya Allah. Kitegeeza ebya Allah binene biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Allah mu aya endala n'atugamba nti ya ayyuhalladhina amanu, Allah yakowoola abakkiriza. Ya ayyuhalladhina amanu, abange mu abakkiriza. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, abange mu abakkiriza mutye Allah. Wa qulu qawlan sadida, mwogere n'ebigambo ebyo mu makkati, mwogere ebigambo ebitanyiize bannammwe. Wa qulu qawlan sadida, kitegeeza osobola okukosa n'omuntu n'ebigambo, kitegeeza osobola obutatya Katonda ng'okosa abalala n'ebigambo byo. Allah subhanahu wa ta'ala tumanyi n'agamba wa qulu qawlan sadida, mwogere n'ebigambo ebyo mu makkati ebitanyiize bannammwe. Yuslih lakum a'malakum, Allah agenda balongoosezza emirimu gyammwe. Wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuba abasonyiwa amazambi gammwe. Kati baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, mwenna abali abandaba era abampuliriza, mbakuutira okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga ekyo teri Nabbi sallallahu alayhi wa sallam lukuŋŋaana lwonna lwe yaliyimiriramu basahaba be okubeera nga abaako ne kyabategeeza oba kya dduniya oba kyansi, kubanga afeeya z'ensi, ensi nga bwe tugitambuza yeetaagamu okutya Katonda, ensonga z'eddiini zeetaagamu okutya Katonda. Era wangi nnyo nga ne Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atulaamira okubeera nga tutya Katonda. Kati baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atulagidde ebintu bingi, naye nga byonna agendereddemu kufuna taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala fenna tukimanyira ekisibo kinaatera mu February awo kijja kuba kituuse, naye Allah subhanahu wa ta'ala mu kisibo yatulaga ekinyusi kyayagala ku lwaki omwana Adamu ono asiiba afune taqwa. Si kyakusiiba busiibi n'osiiba njala n'oshepinga omubiri, ayagala byonna bisiibe. Kituufu omubiri gufunamu, naye Katonda kyasinga okwagala kubeera ng'omwoyo gufunamu. Ya ayyuhalladhina amanu, abange mu abakkiriza, kitegeeza eno taqwa woonayonywereza ku taqwa, ku kutya Katonda, ku kumugondera, ogenda kubeera mbakkiriza, kubanga aya nnyingi nnyo nga abakkiriza abatya Allah abayise bakkiriza asoose kubayita bakkiriza. Ya ayyuhalladhina amanu, abange mu abakkiriza, kutiba alaykumus siyam, kubalalikiddwako okusiiba, kama kutiba ala alladhina min qablikum, ngawe kwalwalikibwa kuba abasooka. Era ne wana azzeeyo nga mu aya gye twasoose, ebyo Allah subhanahu wa ta'ala yajjanga abinyumya abitulaga nti sifa abasoose okulagirwa bino bye tukola, kubanga omuntu woba siggwa asoose, kitegeeza olina kwojja oggumira ng'abalamuzi bwe baba basala emisango. Abalamuzi bwe baba basala emisango bagamba guno omusango twali tugusazeeko, ne baddayo ne batunuulira mu fayiro ze baali basazeeko, ne bakuŋŋaanya ne bajjamu ennamula mu guno oguli current. Kati naffe ab'omulembe gwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, eddiini teyasookera kuffe, eddiini Allah agitulaga nga yava dda mabega. Kati eddiini weeba yava mabega, Allah akuwa enkola y'eddiini eno ennyangu
kugoberera bali ababasooka kyovola bakuleetedde ebyokulabirako byabwe nagamba nti ya ayyuhalladhina amanu abange mwabakkiriza kutiba alaykumus siyam mbawandiseeko mbalaaliseeko mbakakasizzaako okusiiba kama kutiba ala alladhina min qablikum tekisoose kummwe waliwo abakkiriza ababasooka ababeera nga bafuna kuno okusiiba naye kiki kye bagenda ofuna ne bali kye baafuna kye mugenda ofuna ne bali kye baafuna la'allakum tattaquun mugenda kubeera nga mufuna okutya Katonda kitegeeza nti nsonga nnyingi nnyo ezigenda okubeera nga ze tukola okubeera nga tufunamu okutya Allah subhanahu wa ta'ala omumanyi omu we yali ayogera ebigambo ku taqwa yayogera ebigambo bingi sahabiyul jalil ayitibwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yatugamba at-taqwa ye kye definitioninga n'ettaqwa kubanga basahaba ridwanullahi alayhim bangi buli omu yannyonnyolanga ttaqwa okusinziira we yategeera nabbi sallallahu alayhi wasallam we yamusomesa naye Ali ibn Abi Talib khalifa owookuna yagamba nti nno at-taqwa ekiyitibwa okutya Katonda al-khawfu min al-jalil kwe kugondera Allah subhanahu wa ta'ala n'okola byayagala al-khawfu min al-jalil okumutya okutya Allah ekyo kitegeeza kukola kutya ng'odda gyali kubanga tulina okutya ng'okutya ebisolo okutya empologoma tutya tudduka tutya tusemberayo gyeri naye ffe taqwa kuba kutya Katonda ng'odda gyali nga bwe bagamba kutya nga woogonda al-khawfu min al-jalil okutya Allah oyo omugulumivu ng'ogonda n'okola byayagala wal amalu bitanzil akulaga definition y'okutya Katonda wal amalu bitanzil n'okukolera ku byakkolera ku Qur'an ey'ekitiibwa n'okukolera ku hadithi za Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam era nga obyesigamya kuba tusooka okutya kubanga Allah subhanahu wa ta'ala akulaze nti gwe ddiini tojja gikolanga bw'oyagala wabula nina be nasooka oggiwa abo be mulina okugoberera abalongoosa mu bo ne mukobolanga bo abataalongoosa mu bo era ebifaananyi ebyo Katonda abireeta nga byakulabirako tubeere nga tubyewala kati Ali ibn Abi Talib yatugamba al-khawfu min al-jalil kwe kutya Allah subhanahu wa ta'ala nga tudda gyali nga tugonda wal amal bitanzil n'okubeera nga tukka nga tukolera ku byakka amakulu Qur'ani al-Karim ne hadithi za Nabi sallallahu alayhi wasallam n'ennyonnyola yaazo nga basahaba be bazitunnyonnyola wal qana'atu bil kalil awo njagala nkulage ekigambo ekinene al qana'atu bil qalil n'okwekkusa n'ekitini Allah subhanahu wa ta'ala kyakuwadde gwe tunuulira omulembe guno n'engeri abantu gye bali azaamaanyamu bannaabwe ng'alina byalina teyekkusizza kitini naye Nabbi sallallahu alayhi wasallam yabagamba nti nno obugagga si kathratul ardi si kukuŋŋaanya bintu bingi walakina al-ghina Nabbi natugamba mazima ddala ekiyitibwa obugagga ghina nafsi omuntu wasangibwa ng'omutima gwe guli swafi ng'omutima gwe mugagga kitegeeza bigenda kwanguwa kati Ali ibn Abi Talib mu bye yalaba nga bijja kukuuma okubeera ng'otya Katonda al-qana'atu bil qalil okwekkusa okusiima n'ekyo Katonda kyakuwadde nakyo ojja kubeera mu layini emutya tojja kubeera ng'otwala bya mulala tojja kulaba kubanga waliwo abantu abalaba nga ye buli kirungi alaba kirina kuba kike Allah ne waaba amuwadde ebirungi bingi era waalaba akatini akooli ne waaba akalina alaba nga kalina kubeera ye ng'alabira ddala abalala tebalina kubeera na kintu kyonna kati oyo aba yeeyingizamu omutima ogutakkuta aba tali mu layini ya kutya mutonzi naye ayagala okutya omutonzi yenna twala bino ebigambo biwulirize era obitambulireko ekyokusatu atugambye al-qana'atu bil kalil okwekkusa n'akatini okwekkusa n'ekyo kyonna Allah kyakuwadde ekyasembayo Ali ibn Abi Talib kye yatugamba n'atugamba nti wal isti'dadu bi yawmi rahil n'okweteekateeka butya bwogenda okuyimirira mu maaso ga Allah al isti'dadu bi yawmi rahil tweteeseteese tutya kubanga okweteekateeka okwo kuzibu nnyo Allah subhanahu wa ta'ala nakwo akwogeddeko ebigambo bingi kubanga Nabbi sallallahu alayhi wasallam ekyo ekyokufa ku lwaki kijja kukuteeka mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala
ya ayyuhalladhina amanu taqullaha era Allah alina wayogera nagamba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi mutye katonda mbutufu bw'okumutya wala tamutunna temutuukibwanko okufa illa wa antum muslimun okujjako nga muli abajemulukidde amateeka ga katonda mu bujemulukufu obutuufu nga mugonze nga mukkiriza katonda abalamule atambulire mu bulamu bwammwe abasalirewo ku nsonga zammwe kati kyekyo Ali ibn Abi Talib ekyokuna kyeraba al isti'dadu bi yawmi rahil kyovoolaba nabbi sallallahu alayhi wasallam okubeera nga tulowooza kufa kuno kijja kutuleetera okutya Allahu tabaraka wa taala n'atugamba nti nno akthiru min dhikri hadhimu ladhati muyitirize nnyo okujjukira omukaaya w'ebiwooma kulwaki ekyo kijja kukushepinga mu mutima gwofunemu okutya katonda otegeere nti katonda ono gwe yatwala yali amutya yali tamutya yali musajja w'amaanyi yali wankizo ebyobugagga byalina saabirinaako kitegeeza nti sente size ezamulemesa okubeera ku nsi singa baali babala sente nzisinga nagenda dda ekyo kikuweebuulire nti naawe essaawa yonna ogenda okubeera nga weetereeza otye katonda mu butuufu bw'okumutya baddu ba Allahu subhanahu wa ta'ala kyekyo kye mbagambye tuli ku nsonga ya kutya mutonzi waffe biidhinillah nsonga ngazi era Allahu subhanahu wa ta'ala yajogerako mu Qur'ani emirundi mingi abamanyi ne bagiwaako ebyokulabirako bingi ne nabbi sallallahu alayhi wasallam n'ajogerako ebigambo bingi biidhinillahi tabaraka wa ta'ala era nabbi sallallahu alayhi wasallam akulaze n'akugamba nti nno ma yukthiru ekintu ekigenda okusinga yudkhila nnasa aljanna ekigenda okusinga okuyingiza abantu ejjana ffenna gye tukolerera kubanga bino byonna ebyo byonna bye bagamba bigenda gattagattibwa okutya katonda n'emirimu gyonna emirala gye bakola gye bagamba gigenda gattibwa gikusasulwemu yawmul qiyama Allah akusasulemu ennyumba ey'emirembe ejjana kati biidhinillahi tabaraka wa ta'ala baddu ba Allahu tabaraka wa ta'ala mbakubiriza okubeera nga tutya katonda mu butuufu bw'okumutya nga we batulaamira mu misomo gyaffe gyonna biidhinillah baseeka bakikoonako katini naye buli omu yalaamiranga abaana be mu mbeera yonna gye yalaamirangamu nga waliwo nabbi wa Allahu subhanahu wa ta'ala Yaqub Allahu subhanahu wa ta'ala tugamba mu suratul Baqara am kuntum shuhada abange temwawulirako temutuusibwanga kamawulire mubeerenga abajulizi oba temwaliwo nga abajulizi idh hadara Yaquba almauta okufa we kwatuuka eri Yaqub alayhi salatu wassalam qala libanihi yakuŋŋaanya abaana be n'ababuuza ma ta'buduuna min ba'di mugenda kusinza ani oluvannyuma lwange ekyo abaana bo taata maama tulekerawo okulowooza nti baseeka bokka be bagenda okugamba abantu okubeera nga batya katonda taata maama basenga ababeera n'abaana nammwe buvunaanyizibwa bwammwe kubanga kubaseeka abantu bakifuulanga kya bulijjo ebyo byalina okwogera naye taata naawe bakuwulireko maama naawe bakuwulireko ng'ovaamu ekigambo nti mwana gwe tya katonda kijja kumuvugira mu matu kijja kuba kyanjawulo bannange ffenna tulina bazadde baffe be baatugamba byanjawulo bazadde baffe be baatugamba tukyabijjukira ne woba wali waana muto naye imaamu wayimirira ku kituuti seeka wayimirira ku kituuti ebyo bya bulijjo ebyo byalina okwogera kati tukubiriza okutya katonda kuno si kwabaseeka bokka nti be balina okukubiriza maama kubiriza abaana bo okutya katonda seeka jjajja buli awangala yenna n'abaana abasomesa mwenna abalina gye bakola akozesa abakozi osobola okukubiriza abakozi b'okutya katonda kubanga kyanjawulo seeka tagenda mugamba bya busuubuzi era ebyo byajja mugamba byajja kuba akimye naye abalala naffe nawe tunakyenyigiramu biidhinillah nga Yaqubu we yakola qala libanihi yagamba abaana be ma ta'buduuna min ba'di kubanga wakugamba ma ta'buduuna min ba'di osooka kumusinza n'olyoka ofuna okumutya ababuuza abaana be kubanga katonda okumutya gwe w'omusinziza n'omugattako n'ekintu ekirala automatically oba tomutidde automatically oba tomuwadde kitiibwa kye nga woolaba nti tosobola kukolagana na gavumenti ng'okolagana n'abayeekera era gavumenti wekwatira tesobola kugamba nti kasita naffe obadde okolagana naffe kitegeeza enkolaganayo ne gavumenti efa bufi n'obeera nga ogenda mu misango eminene egy'okulya mu nsi y'olukwe kati kitegeeza nti baddu ba Allahu subhanahu wa ta'ala okutya kuno katonda
temukulekera abawalimu bokka, temukuleke nammwe muvunanyizibwa kyenkanyi. Abawalimu babeera n'abantu abo ekintu akaseera katini, mwababeera n'abaana baffe bamaama. Maama kulanga omwana omugambo okutya Katonda n'okumunnyonnyola okutya Katonda. Mwe mutunuulire abamanyi baffe be baafuna mu kubeera nga batya Katonda biidhnillahi tabaraka wa taala. Mu kibi baafuna okubeera nga babagamba okutya Katonda. Abamanyi betuganyulwa mba Imaamu Shafii baashepingibwa, kituufu baafuna irimu z'abamaseeka naye baashepingibwa bamaama baabwe, baashepingibwa bataata baabwe, baashepingibwa abantu be babeeranga nabo. Kituufu bagendanga batuusa mu bamaseeka okusoma nga bamaamu babazadde baba badde n'abaana abo, baba badde n'abantu abo babashepinze okubeera ng'eno yirimu etuula. Kati bannange mbakuutira nga seereseeyo okubeera nga tutya Katonda wonna we tuba tuli, tubeere nga tutya Katonda. Okutya Katonda kiro na misana bebyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam gye yatugamba nti nno tarakatu ala mahajjati albayda, abaleese ku bweru obweyulifu, la yazighu illa haliki, teri asobola kubula okujjako oyo afunye okwagala kw'omutima gwe, okujjako omubuze nga yayagadde okubula. Naye gwe w'osalawo okugoberera obuufu bwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ojja kubeera nga ofuna kye bayita, kye badde twogerako taqwallah. Tubadde tumalayo aya ya Yakub, ma ta'buduna min ba'di. Abuuza abaana b'abakuŋŋaanyiza. Kituufu abaana bo bakuŋŋaanya mwogera ku duniya, tekirina buzibu bwonna kwogera ku duniya. Nabaana kubalaga nsi weetuuse mu buzibu na kubeewazisa bizibu byayo. Naye ng'ekyo tonnaba kukyogera, abaana ebyo ebigambo by'edduniya by'obagamba ebyokwegendereza mu nsi bibatuulemu bulungi. Sooka oyoze emitima gyabwe, sooka oyoze emitima gyabwe nga watuulawo taqwa. Fuba okulaba ng'obatomera empangi, obatemera emisingi, taqwa ziyingire mu mitima gyabwe. Kubanga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu hadithi ya Nu'man ibn Bashir ng'eggwayo wansi fenna gye tumanyi, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba, inna fil jasad mudgha, mu mubiri muno mulimu ekinyama, idha salahat, we kirongooka, salahatil jasadu kulluhu, omubiri gwonna gulongoka, wa idha fasadat, we kyonooneka, fasadal jasadu kulluhu, omubiri gwonna gwonooneka, ala wa hiya alqalbu, bannange gwe omutima. Kati omwana gwo mulongoosa omutima gwe mu dduwa Allah subhanahu wa ta'ala, abeerenga afuna okutya Allah subhanahu wa ta'ala ng'osoose mugamba bya Allah, omala omuteekerewo eby'edduniya biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, we tugenda okufuna eggwanga erirungi ery'enkya biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Era abaana baddamu, na'budu ilahaka, tugenda kusinza Katondawo, wa ilaha abaaka, ne Katonda w'abataata bo Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub, ne babamenya n'obbamenya abo abaatusooka, wa nahnu lahu muslimun, tugenda kubeera bajeemulukufu nnyo eri amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kati baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala mbakuutira nga sejjeemu okubeera nga tubuulirira omusajja obuulirira omwami wo, omusajja obuulirire mukyala wo, omukyala obuulirira omwami wo. Okubuulirira si kwa masinzizo gokka, ekyo ekintu kikyamu nnyo biidhnillah. we munaaleka okubeera nga obuvunaanyizibwa bubeera sayidi emu, tugenda kubeera nga tubonaabona ffenna biidhnillah. Kubanga ffe mujja kulowooza nti ffe abalina obbi bagamba we tufuluma ebweru ffenna tutambulira mu nsi yemu tuboneebone nga nammwe mubonaabona, naye we mutuyambako tujja kuba tulongoosezza ate ffenna tutambulire wamu mu kubeera nga tutya omutonzi waffe biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khayra. Era tubasiimye nnyo baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abatukyazizaako ku guno omukutu ogw'ekitiibwa biidhnillah. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abasasulemu obulungi, era ne ttiimu yonna biidhnillahi tabaraka wa ta'ala nga weeri Allah gimalire ebyetaago byayo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atwanguyirize edduniya eno. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ateeke emirembe mu nsi yaffe biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Buli omu agyeyagaliremu ng'ayagaliza munne biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala buli omu amwanguyirize, amuwe kyayagala nga tekikosa mulala biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Tusaba Allah byetusomyeko, ebitusobyeko tuli bantu biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Tusaba Allah bitusonyiwe ate ng'ebituukiridde byebyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam byatuukisa eri umma
biidhnillahi tabaraka wa taala. Tusaba Allah tuwe takuwa entuufu, atuwe emitima gyaffe okuyingira mu taqwa, etuulemu n'okubeera nga tubikolerako ebigambo bino, tuleme koma kubisomesa busomesa, wabula tubeere nga tubikolerako, ate n'abantu bakyukire ku bigambo bino eby'ebitiibwa biidhnillahi subhana wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Amannya nsigadde ndi Mustafa Mutagubya, Imaamu Masjidi Tawfiqi Kisimu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.